tuli mu byasa ebisembayo kkiriza ebyo bibyo kwegwe nabyo kozanye n'abannakawunde bannakawunde nga bafya era nze nkuwa ekitiibwa kulabye bennakawunde tetwali tetunakola omulaba gwolina emyaka simulabangako mulabe naawe obadde omumanyi nze temanyi simanyi nakawunde ono yabaddewo olaba buli yalaba ku nakawunde no naye namuwuliranga buwulizi omusajja bakuyitanga batya wulira abakulu waliwo akati basema manyabo munzikirize ba ashazi yo kutu nsonyiwamuko kikyate tulina kye tubadde tweyabidde kiki naye sooka omalirize kasi ono mugwampita mukulu nnyo ssebo sooka omalirize ekyo mbadde nsaba ashazi mundeetereko omukulu Sheikh Umar basema manya munkubireko omugalo Sheikh Umar nga wajje wano ale katulage ku bisagaze Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patrick. Aywa, wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Babu salawa. Kuvivi. Kati obuuziza kyate basalawa. Nijuseka nawe tutame. Buuziza mbubi. Aywa. Alhamdulillah, summa salatu wassalam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abanyumirwe chupa n'okwagala salamu banna. Ege chupa ya Hill water. Okay. Abagalwa balungi nsaba nsooke njozeeyoze mwanyinazo ono Fauziya nakiboneka ziri ensinga okumanya olw'okutuuka ku lunaku luno oba ku mbaga yeeno ey'akatemba bukyanga mutandika mukubireko omugalo banabe. Naam, barakallahu fiikum wa jazakallahu khayran. Neebaza n'omukulu mukadde waffe mukulu Katende bannange okwewaayo n'agamba nti n'olunaku lwono luno lwono naye tumukubireko mugalo. Ebintu byalinnyo ennyonyi n'agenda n'ayiiya n'aleeta ale n'agamba bano kale nammwe mubizannyemu kantunule ndabe ekya alhamdulillah ate nammwe ne mutakoowa kujja ne mubaawo buli bwe mubeerawo. Kaba tukimanyi nti Sheikh Umar musomi wa dduwa bwe bampa akazindaalo kano nnyinza okwogera netukeesenkera njogere bawe sente mujje mbawe sente simbeerayo wangi nkasuke mbawe oleka omukyalo oyo ayitewano ne sente omukyalo oyo namamba amakwata omulala aliwo ayagalisa aliwo yegalisa endi olenja wangi olenja Sheikh obaba Omukolo gwononese kati tuweesimuza mwe tubaweereza mobile money. Sheikh nerabidde nti emikolo omukolo Sheikh tusooka omukolo sooka omukolo bannange mwebale nnyo kujja sooka omukolo ate nandi bakuweeredde naye siina change. Sheikh tujja baweereza ku mobile money tusooka omukolo mu mbeera eno bannange ngenda kusooka kukola mukolo gwa mwana muwala ono oluvannyuma nzibagabire nazze nazo ngenda ziiwa
Endaziwa. So mumbere eyo ngenda kutwala n'omukisa guno okuba bagulizaako. Tinga bwe tukoze oba bwe mbadde omusaale omukolo gw'omwana muwala ono era neeyamye okukola omukolo gwa mwana mulenzi Kenzo ng'afunye mukyala we. Embaga eyabaddewo yabadde y'abagagga kutusoomooza. Sheikha nga bagamba oli omu kubasemyeko amanya gondi waki babasemye amanya okolota embaga eyabaddewo yabagadde y'abagagga kutusoomooza nti baserebu tebalina ssente. Twagirabye bwe yatambudde kakati njagala eya Kenzo twesasuze nti abaserebu ddala beesoola. Omukyala gw'aba afunye oba muzungu oba afaanana atya ogwo omukolo nze ngukulembedde. Muganda wange sipapa yaŋŋambye gyali nnyo ne Prime White gyali nnyo. Wali omuganda wange Sikembuka gyali nnyo katwagala tukukubisemu emirundi 3. Era kwogwo omukolo gwe tugenda okulagira nti baseeka tetusabiriza seeka tulina ssente zaffe. Tukitegedde? Sente diriwo. Esente tulina so nabwekityo omanyi nabaddeko n'omukulembeze w'eggwanga bannange. Bwembeerako n'omukulembeze w'eggwanga yabadde aŋŋambye bwe ntambulanga nga special guest. Ate era tugamba nti ebintu bino bitambulira mu mabaasa gano. Egundi eyo ikwate ze ssente zo tojanjulira abantu babi obabuuzanga nti babi tebeetaaga kulaba ku ssente si bwe kiri. So barakallahu fikum wa jazakallahu khair. Looza ne bwengenda tebikola fukamira wansi ayimirire kamuwe ssente byemuga ezo ze ssente zo kino kiteeke zino ze ssente z'omukwano. nakwata yakulira saba abagagga kwagala najagida bita kati ate yaliwo okufumaganya ffe abasiraamu abantu tebalowooza nti abasiraamu bonna bavumi. Kati gw'okyokola okojoba mu kikopo kyo no abantu ne bagamba ng'oswadde ng'oyita wa Nuhu muzaata ng'omuwa omutwalo oba 2 nga ye asekendinga ekyo nti ye gwasinga nvuddeyo okutegeeza eggwanga nti ebyo byonna Sheikh muzaata byakola ebikyamu abikola nga ye tabikola ng'omusiraamu. Omusiraamu tetusabiriza, abasiraamu tetuvuma. Kati yavaayo n'avuma ensi yonna abantu batyo omugambako nti atenze bwe nnaamwanukula bamasheefi bangi batyo omugambako nze bwe nnaamwanukula atagenda kunvuma naye nga nze Sheikh Umar omusomi w'edduwa nina okuvaayo ne mugambako ne bwanvuma ebivumo tebimenya kumba nti manya agenda kumpalalira naye ng'ekituufu kyekyo Sheikh muzaata ensobi zonna z'otambulira tesirabawo kalungi konna ke yali akoze kubanga njagala mbabuulire Sheikh muzaata ali awo omusajja bamuwa ne woofiisi ate bakadde baffe ab'ekibuli muddidde omusota mukutadde mu nnyumba musirise. Omusajja muzaata ebintu byakola ebikyamu bingi nga bikola ng'omusiraamu ne mumuteeka ekibuli ne mumuwa ne woofiisi enene ne mumuwa n'abamukuuma. Kati ekyo kirowoozesa abantu nti abasiraamu bonna beeyisa bwe batyo nabwekityo mwesoosinge omusajja omusose mumuzze ebbali mutunuulire ebintu byazaakola mulabe oba birungi oba bibi fa watali ekyo tugenda kujjayo ekitimba kyaffe tugambe nti ab'ekibuli bo bwe batyo naye abasiraamu si bwe tuli so yeddeko mukolo gwa Rema saali okuba gwaliwo obumenyi bw'amateeka. Bwenjogera ne Kenzo yandaga obujulizi obulaga nti omukazi Rema yali yamuwoowa tannassaayo mahale ng'ate eri bamwanjula. Ekyo n'omukadde waffe n'omuzaata akimanyi. Kati nze bwe nfuna obujulizi obuva ewa Kenzo ne mbulabanga ddala omukolo ogwo tegusaanye kubeerebwako muntu yenna musiraamu naddala ng'ogamba nti okola mirimu gya Allah.
baali badde basooka kukola mikolo gya kwawukana ne giggwa ono n'afuna omusajja owuwe naye nga kati bakola omukolo guguno eri baamuwoowa eno mpulira mbu ali lubuto nali siyinza kuyimirira ku mukolo ogwo kubanze mmanyi nti nkola mu ofiisi ya Allah nkola mirimu gya Allah egyo emikolo ng'egyo sigibeerako kuba era ekyo mukolo nali sirina kugubeerako kubanze bwe mpita ku mukolo ng'ogwo gulina okubanga mulungi nze bwe mpita ku mukolo ng'ogwo nzija kujanjawaza kuwaayo kugaba so si kusabiriza nga bannange so mu mbeera eyo nasazeewo ne ŋŋamba nti omukolo guno baagukoze naye baagukoze kutusoomooza basereebu nti tetulina ssente nakulembeddemu ekiwayi ky'abasereebu tugenda kukolera Kenzo omukolo omukazi yenna bw'asiima ne bwamusiima nca ne bwamusiima luli ye amuteekewo nze tugenda mukolera embaga ng'ekubisamu eyo gye mwalabye emirundi 3 nga basereebu ffe tugikoze bano abagagga bakoze embaga nga batusoomooza eyo embaga teyabadde embaga bweto era mwemutuddeeyo mubitunulira ebintu musayidi ndala naye ng'embaga yabadde yakusomooza nga basereebu tetulina ssente kati njagala tulage nti basereebu tulinamu akasente basereebu ffe tuwasa tebatuwasa buwasa Jangan pakai bako bimuuza tabimanyi amanyi Uganda